Twebaza Katonda nti ekkanisa egenda kujjaguza emyaka 15 ku Sunday eno, naye nga abantu balina obujilizi nti nze najjanga endi eyajja n'enjaga baagimuggyako bwe yali afulumandiza Katonda yamanyi bwe yagivaako, eyajja n'ewalagi baamumuggyako bwe yali afuluma ne bamumuddiza yamanyi muvaako, nga talina bazadde kati awulira nga ajjudde. Abamu bazudde abazadde baabwe babazuulidde mu house of prayer, abalala baali abazadde bombi be baabeegaana nga baabafiisa. Gwe twogerera reunion weeri enjiri gye tubuulidde mu house of prayer Kristo ezizaawo family, broken families, abantu bazzeemu ne bakwatagana, abaana baalina obusungu nga banyiigira bazadde baabwe olw'ebyo abazadde bye baakola oba stories ze baawulira ng'omwana taagera ddala kumanya kye bayita muzadde. So nga etteeka eryokutaano lya kutyanga kitaawo n'ennyoko, era lyeryoka eryannyonnyolwa nti olyoka obeere n'omukisa owangala ennaku zo zibeere nnyingi era bw'otyo bw'obanga omukisa mu